Nsereko Nobert Nviri w'emyaka 33 yakoguka mu kubala bitabo ku University Makerere kyokka bye yasomerera yabisa ku bbali n'asalawo okulunda enkoko n'ente omulimu gwe yatandika mu mwaka gwa 2012. Nga tunoonyeza ku mirimu tuvudde ku University n'endowooza nti nsobola okulunda kuba naye saagala kukozesebwa nga njagala kwekozesa. Nsereko mutuuze w'e Namugongo mu ggombolola y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakisonga yennyini kwagala Mixed Farm alundira ku ttaka lya kitaawe eriweza yiika 2 kwalundira kati enkoko z'amagi n'ente z'amaleeto. Oluvannyuma lw'akabanga yaddamu okulunda enkoko naye ku mulundi guno yalunda z'amagi era n'asooka na kutereeza nsobi ze yakola mu kusooka. Ebiyumba enzimba enkadde twabizimba nga bwe byalina kuzimbibwa so ne tufuna obulwadde enkoko ne zitakula bulungi. Yazimba ekiyumba eky'omulembe ng'agoberera omusana gye guva n'amazzi g'enkuba n'okuziyiza mukoko obutatuuka mu kiyumba kwonoona bibiikiro n'ebiriirwamu. Ate era walifubye okulaba nga ekiyumba kino okizimba mu buwanvu wakiri fuuti nga nnyo okuva wansi n'otekaho akatimba kuba enkoze zeetaaga empewo nnyingi. Yazimbisa bbulooka fuuti 4 okuva wansi olwo n'assaako akatimba akalekawo empewo weneyi okuyingira mu kiyumba era nga mu kubala okwangu buli nkoko 5 zikulira mu sikweya mita 1 ng'ekiyumba agamba kyamumalako obukadde 6.5. So fuuti 3 ziba za ngalama then nenkubako akatimba aka wire mesh ne chain link yenzimba then amabaati waggulu. Eyatandika n'enkoko 1000 kati ali mu nkoko 3500. Nsereko agamba nti walundira enkoko ento bwakuliza n'enkoko enkulu. Kati ennunda yaffe tutera okukozesa ensuwa tukozesa ebipapula tuteeka emmere ey'obukoko obuto ekiyumba tulina okidisinfectinga. Engeri gye yazimba ebiyumba bye amazzi geeteekamu gokka mu binywero ekitegeeza nti ziba n'amazzi amayonjo essaawa yonna. Olina okukuuma obuyonjo oba waggulu ennyo naddala mu nkoko ento. Tolina kuyingiza ngatto nkyafu mu kiyumba, olina okubeera ne w'olinnya nga tonaba kuyingira munda mu kiyumba. Drinka zonna oyoleza bweru n'oleeta mu kiyumba n'otayiwa mu mazzi naddala obutakontaminatinga mmere n'amazzi ga nkoko zino ento. Akubuulira emitendera mwayita okutegeka ekiyumba ng'onassaamu enkoko empya okutta obulwadde n'okuziwa okukula okulungi era enkoko ze azigema okuva ku lunaku olusooka. Endwadde nga zi Newcastle, zigumbolo, infectious bronchitis byonna ebyo olina okufaayo ennyo okulaba ng'obigema. Agamba nti enkoko bw'egenda ekula akendeeza ku sikiri n'okugya ebipapula mu madirisa okuleka empewo okuyingira nesobola okukula obulungi. Bw'oba nga oyise mu nnaku ennya ezisooka naddala ng'ofuddeyo nnyo ebintu ng'omuliro biki ebyo osobola obijjamu nga wayiseewo ennaku nga 8. Obungi bw'emmere enkoko bw'erya egenda yeyongerako buli wiiki. So buli nkoko mba mmanyi nti njongereko grams nga 8 wakati wa 7.8 kyekyangu ennyo okukola. Naye mba situnde ku kyati yange mba mmanyi nti enkoko zino buli wiiki nno zongerako grams 8 buli nkoko. Awabula abalimi ku bulwadde obwamulumba omwaka oguwedde ne bumutaka enkoko n'okuzigaana okubiika kuba enkoko 3500 zaatuuka ku ssa ly'okumuwa tuleza amagi 3 ekitono nnyo. Endwadde nga Newcastle ate zisobola okuttira ddala ne zimalawo ne ggumbolo naye mubi nnyo. So olina okwegendereza ng'ogema enkoko ezo. Naye nga tonaba nakugema olina okufaayo ennyo okulaba ng'enkoko zo ziri mu mbeera nnungi nga tezirwala togema nkoko ndwadde. Mu kiseera kino Nsereko alina enkoko 1500 ezibiika. Okwewala okufiirizibwa Nsereko akubiriza abalunzi okukozesa ebipande ebyabwe kwe bagemera so si by'abalala. Buli mulunzi alina okufuna schedule oba olupapula lwagoberera engeri gy'alina okugemamu enkoko ze okuva gye yazigula. Tekyalibadde kirungi genda kufuna lupapula lwa muntu mulala nga enkoko si gye wazigula. Enkoko ze zitandika okubiika ku myezi 4 nga lunaku alonda ttule z'amagi 32 kwa 34. Essira nditeeka nnyo okulaba nga nzirabirira bulungi zibiike mu budde era nze ezange zibiikira ku wiiki 16. Ku wiiki 16 mba ndaba ejja erisooka. Nsereko agamba amagi galina akatale k'amaanyi era agage buli ttule agitunda siringi 85. Buli ttule ngitunda siringi 85 ku faamu. Mazitunda ku faamu waliwo bwe ntwalira amagi abo nsobola obbajjako nga wakati wa 9 5 n'omutwalo. Akatale k'amagi tekaggwaayo.
ku faamu Nsereka alina abakozi 2 bokka nga buli omu amusasula emitwalo 15 n'okubalabirira mu buli kimu. Basic salary eri emitwalo 12 naye nga tusobola okufuna bonus. Ng'ogyeko okutunda amagi ng'enkoko zimaze okubiika bafuna ne mu kalimbwe gwe baguza abalimi ne bamuteeka mu nnimiro zaabwe. Nsereka akubiriza abantu okunyiikira okulambula abalimi n'okugenda mu misomo bayige ku bintu eby'enjawulo bye baba bagala okutandika okukola baleme okufiirizibwa nga ye bwe kyamutuukako. Naddala ekika ky'enkoko kyagala okulunda n'agenda mu misomo n'alambula ku balunzi abamu. Ng'ogyeko okuba nti afuna mu byakola ng'omuntu n'ekitundu kye kiganyiddwa kuba abavubuka abawadde emirimu n'okusomesa abamweyunira ku bulunzi bw'enkoko. Abavubuka era abasinga mu kyalo kati ebintu emu naddala abamu abakozi abamu bava ku kyalo. Kati aluubirira kwongera ku bungi bwa nkoko z'alunda agateeko n'ez'ennyama asobole okusawa olufula yaazo ng'azeeyongererako omutindo. Emabega w'ekiyumba ky'enkoko walundira ente era ng'abakozi be bamu abamuyamba okuzirabirira n'okuzikuuma. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.